we may end up worse than the other. Because the Bible is full of people that started well and they ended up in a bad way because of wisdom, because of forgetting. The Bible says gold and silver and honor, it is for. So many people don't talk about that. I'm not to make it about I am telling you that when you go back today, stop doing these things that you are doing. These things that are going to you don't have a piece of land. You have a piece of land. What is your use in the kingdom of the Lord? I'm here to challenge you. I want to challenge you. You go back with the anger. You enter in the nyambo buwereza oba mpagiro buwereza bagire gwanga jagala mmere mala era nangira lero kyamafuta gano. In the name of Jesus, I impart your life from today. Togenda ebintu byonna byali byakugana bikukirize. Genda Katonda akwamakisa, Katonda okumanya, Katonda aleta okuganja okutabangawo ebintu byali byakudukako bikomewo. I am speaking impartation upon your life. Go in the name of Jesus. Impartation anointing. What is what I have said to you, brother? Don't fear. Take impartation tonight. Receive it, pastor. Receive it tonight. Take it. Receive it, my pastor. Receive that grace. Try to say, ogenda kujjako byonna bigenda kubeera bipya musumba olw'ekisa kipya. Paul nga Isaaya Mukama bwe yamuyita, Isaaya yayita mu challenges nyingi naye ayimirira n'amba kisawo ekiri museveni eyo obeere muli mugonvu yakola ekiri ekiddako omala kugondera kiki Katonda kyasaako onoogondanga emikisa gino gyonna kinakugiranga naye bw'onoogyemanga ebikolero bino byonna binakugiranga. Statement ziri bbiri, so you need to decide so that we
can most influential be Bible or one or in the Bible. Praise the Lord. That is the book of Isaiah. When you read this book, I also promise restoration, redemption. Exactly what Jesus promised or Jesus shared about when he came. Amen. It was about salvation, restoration. It talked about the authority. Jesus said, my Father has given me authority. And now I give you authority. That authority is very important as Christians of today. As we encounter God. Praise the Lord. So Isaiah talked about judgment and restoration. Not judgment in the whole world, but judgment to Judea. She's representing God in that office. We are praying for you. I started praying for you already. You have to be lifted high. You have to be elevated. You have to take that position. You know the problem we have in Uganda. Politicians. The problem of this country today are the politicians. They are spoiling our nations. We have to arrive. Our president Museveni and Mama Janet and Pastor Patient and the grandchildren. President and Mama repented. We are one nation. It's very hard to find someone. We have a Lord in this nation. And our president, once he said,
I've been using a taxi. Conductor forgot to ask for the money. You bring a testimony that is worthless. I pray for God to give you all Thank you. Thank you. May God bless you. Do not hold your money like that. What against prayer after everything? No, never. You pray for us. They're testing demons. They are breaking. Your demons don't go. What happened to them? Jesus said to move. Only once. Keep your home. Never come over here. So God destroyed them
power, this your authority, and I will make you succeed in everything you do. You are going to lead the nation into the promised land. Wibana mwagala kusimba mukagga obwanga Katonda otereze environment yawaka terimwe vuma bintu ebyo bitali mu busuulu terimuyimba nyimba ezo z'obwavu terikuyombagana waka tewali kwemamboozi ekikulu all the accounts are in our encounter with the Lord. Pastor Chikonyogo informed me he had not welcomed me. He invited all the people of the church and all the others. And I told him to surprise because I'm going to come and encounter with my Lord. We came a big number. Some of them came on a motorcycle. Then we have some pastors. The pastors, please stand up. The pastors from the Sukuma. Thank you for coming. With respect to our elder. Thank you for coming. I knew that you were here. And I suddenly sit behind and listen. The truth is I was supposed to be in Bombo. But I said let me come to the church of this place. But what I want to tell you that understand the story. Thank you for obeying God. I am Nyanzi Lydia Naukenge. Bishop who takes over the Sukuma territory. And I'm the counselor who takes the territory of Sukuma. And I'm the chairman LC2. So can we in church? The days have come closer for registration. God told us to take dominion. Let us take out dominion. Those positions are there. I wouldn't have told you, but I have the word for them. You read for yourself Proverbs 29. I thought I had made a sin or a mistake to contest. I prayed and interceded before the Lord that they were supposed to be sworn in. And I told the Lord, if you're not in these things, I'm going to take myself away. God gave me the scripture. When the righteous become many, people rejoice. But when a wrong leader takes over, people cry. Who is the bad leader? He is the one without the Lord. He does not have a fear of God. Born against God. Go to LC2. All those positions are ours. So enter, don't fear. Because the Lord is with us. He wants Uganda to be in his hands. Those ones who
They have the fear of God. So I love you so much. My elder, I love you so much, and mommy. Pastor, thank you for inviting us. Well, amanya gange nze Dr. Arnold Chikonyogo isangibwa wano ku Bwayise Worship Center Yesu Akwagala eri kumpi Jakana Road akumpi ne transformer awo ekipande ekiyingirira awo ekikulaga n'olwekyo tuli wano nga tukwate ku lunaku lwa encounter, divine encounter. Buli mwaka tutegeka olukungaana luno nga 3 Ogwomukaaga wano ku kitebe kyaffe ekya Bwayise Worship Center Yesu Akwagala. Olw'ensonga buli muntu yenna Katonda gwe yali akozesezza yasooka kufuna ensisinkano ne Katonda. Lwaki ensisinkano ne Katonda? Kubanga gye tujja obuyinza okufuga ensi. Tosobola fuga nsi okujjako nga osisinkanye Katonda. Kati Katonda yakuwa obuyinza okufuga ensi. Ensonga lwaki tulina olunaku olw'ensisinkano. Omulama gwaffe gutambudde mu Isaaya essula y'omukaaga. Tulaba Isaaya bw'asisinkana Katonda, obulamu bwe bwakyuka n'alagula ebitabo ebirala 6 ng'amaze ofuna ensisinkano ne Katonda. Bwe tulaba Yusufu yasisinkana Katonda n'afuuka prime minister mu nsi etaali yiye. Daniel yasisinkana Katonda n'afuuka prime minister ng'ate mulaawe mu nsi etaali yiye. Musa yasisinkana Katonda eyali omulaalo n'akulembera eggwanga, n'ajja abaana ba Isirayiri mu supakawa y'omulembe ogwo n'abajjayo n'omuggo gumu gwokka bwe guti ne bayita mu nnyanja emmyufu, n'akulembera abantu obukadde 3 eyali alumbe obuliga kye bayita ensisinkano. Ensisinkano ekuwa ekintu omuntu kyakolerera emyaka okifuna mu lunaku lumu. Ekitegesa olunaku olw'ensisinkano nga 3 Ogwomukaaga. Tukaza KSTV Musumba Solomon ne maama bale nnyo tulowoozangako okubunyisa enjiri nga temwekukidde. Mukama abawe omukisa. KSTV family ne Good News Church tubaagala nnyo. Mukama abawe omukisa. Kama nibazibwe amanya gange nze Tewu Chikonyogo nasabira wano ku Bwayise Worship Center Yesu Akwagala mukyala Musumba. So twebaza Katonda ku lunaku lwa leero. Ensi yonna erumanyinga olunaku lw'abajulizi 3 omwezi Ogw'omukaaga luba lunaku lw'abajulizi, era tugenda e Namugongo, abamu ne bagenda mu Bakristaayo, abalala ne bagenda mu Bakatolika, abalala ne bagenda mu Basiraamu, naye ffe twalukuka ne tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Era luno olunaku ffe tuba tulwesunga buli mwaka wano ku kkanisa ya Bwayise Worship Center. Tetukisigaliza ffeka, naye tuyita n'abasumba ab'enjawulo, tuyita amakanisa ag'enjawulo ne tujja nga twagala tusisinkane Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi. Bayibuli egamba mu Isaaya essula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olusooka nti Isaaya Uziya we yafa, Isaaya yalaba Mukama. Isaaya yabeeranga mu lubiri ng'alya, ng'anywa, ng'akkuta, ng'aseka, nga naye waliwo kyaweebuka nga takimanyi. Naye Uziya we yafa, Isaaya n'alaba Mukama. Kati luno olunaku lubeera lwa nsisinkano ne Katonda. Tujja wano okusisinkana awumeeka, tujja wano okusisinkana eyatutonda, tujja wano okusisinkanya Katonda ebyetaago byaffe. Terusosola oba oli bishopu, oba oli musumba, oba oli aposo, oba oli nabbi, oba oli mukyala wa musumba, oba oli musabi, oba oli mwegayirizi. Terusosola. Abantu bonna bajja ne bakuŋŋaanira wano okusisinkana Katonda waabwe eyabatonda. The Messiah will come, and there will be no more wars. Amen. Right now, a lot of what we read in Isaiah 6 is coming to pass. Your children shall come from afar. They shall come on eagle's wings. And foreigners will rebuild your walls. Right now, they all are. Their eyes on that small nation of Israel. He writes in Isaiah 54, no weapon formed against you shall prosper. Last year, I don't remember the month, the small nation of Israel
One night, they flew their fighting jets and they entered Iran. Iran was building a nuclear capability, and they had missiles that could destroy the nation of Israel in one day. They had fighting jets that were parked underground. They've been working on this for the last 20 years. Last year sometime, a fighting group of Israel made of women and women. They flew under the ladder. They destroyed every detecting machine, every detecting technology in Iran. And in a few hours, destroyed every air fighting capacity of Iran. It is believed it will take them more than 10 years Iran to fly another fighting jet. No weapon formed against you. And this was prophesied by Isaiah. But when you go back to Isaiah 6:1, he says, but in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. So the question is, now, what was he prophesying? Where did he get all these prophecies? It's not a proof. You have a relationship with him. I want to say that again. For God to use you, it's no proof that he will have a relationship with you. He says in Matthew 7, they will come in that day and they will say, Lord, Lord, we performed in your name. We healed the sick, we cast out demons. And he will say, now I never knew you. Did they cast out demons? And these evangelists lying, the demons left? Did they do miracles? But Jesus said, I never knew you. They had, for people anywhere in the world, any time in history, for people to cast out demons and walk in the anointing of healing, you have to break this church 10 times or 20 times to accommodate the people that will come for those healings. From history to where we are now, people have always been looking for miracle workers. The biggest crowd gatherer are miracle workers. People walk in the healing anointing and the deliverance anointing. And so they gather numbers. And yet Jesus says, I never knew you. So what happens? There's something that we need to pay attention to in our time. That Uzziah had to die for the prophet to see the Lord. And I've heard a song that says, may my Uzziah die that I may see the Lord. And I'm here to tell you that there is nothing wrong with Uzziah. Uzziah was a king. You read in history. He was one of the informers. The Bible says he walked in the ways of the Lord. And so Uzziah was never an evil man. He was a good man. And so the prophet, because he found a godly king, he said, no, passing the goodness of the man to continue pursuing the Lord. He found safety and security in the
faith of the king. It is believed that Isaiah lived in the palace. So he never had to beg for bread or go fetch water or look for money because he was on a national budget. You need to understand that the problem was not with the king. The problem was with the prophet. The prophet was called to seek after God. But when he got an invitation to live in the palace, he gave up on his relationship with God because it was provided for. It is said that comfort is the giant slayer of church giants. Waliwo kigenderera nti omulokole kasa ava mu muzigo gumu n'ayingira mu gw'emizigo ebiri. Ayinza n'okukyusa ekyaki, ayinza n'okulekerawo okujja mu kyaki, ate bw'afuna omulimu nga gumusasula buli mwezi, atandika okwebaka olw'esande n'okuwoza olw'esande, atandika ne ka bizinesi akokubiri ayongereze ku z'omusaala. Waliwo kigenderera nti omulokole bw'agula emmotoka tadda mu bwayise washepuse. Waliwo kigenderera nti omulokole bw'azimba ennyumba asengukira ddala nga n'okubasiibula tabasiibudde. Sakalokoka omwaka guno eddabi abalokole etambudde n'abalokole mpeereza nabo abooluganda bamanyi nabo nga bwe babuze, naye oba nali ndabye ku muntu akkuta amangu bamuyita mwana wa mulokole. Ekyamagero eki nga tasubirayo nakirala kimuleetera okuduula n'atandika nga takyalina bwabuuza n'ekyaki n'agiraba nti nze sikyasabira wano feri ewaffe tukyazimba. Waliwo yajjana emirundi ebiri n'agamba sikyadde nemukubira esimu neŋŋamba mu Luganda agamba basuba buli lwenzijjeeyo emmotoka yange mba nnyina kusibira mu galaji. Naye sisobola mukayanyira n'agenda mu kanisa oba yafuna ekkanisa eri kukolansi Katonda yamunoonya obunoonya wetaaki bakkirira otuuka ku muti awo obuuza ab'emmotoka tetubafuna bajja ne bakebera toyi zaffe tebakusiibula bagenda bugenzi. Come on, favors and praise the Lord. Comfort is a big enemy to our Christianity, to our faith. And should not. So it is believed. It takes about 3 generations to know God face to face. The second generation will hear from the first generation about what they saw, what they heard. The third generation will start to doubt whether the first generation saw what they say they saw. Just need to read the scriptures. Joshua with Moses. Moses saw the Lord in a burning bush. He told Joshua. Joshua walks with the Lord. And by the time you come to the book of Judges, there's this thing about we don't know whether God was real. And so that's why you have the book of Judges. Moses saw the Lord face to face. Wrote 5 books.
Joshua saw the Lord. Fought every battle. And conquered Canaan. But now Judges sits on 400 years of history. That book of Judges. It rules 400 years of going to and fro, of worshipping idols and choosing Jehovah. What happens is because when you don't encounter God face to face, your faith will be based on what you are told. And once you believe what you are told, you will always have no proof of what they say. But just trust them that whatever they say they saw. So your conviction comes from those who tell you what they saw. But your children will not be convinced that what your grandpa saw is what it still belongs to them. Era kambabuulire ekkanisa wano mu Uganda we tuli mu kye bayita akatyaba kubanga abalokole 95 ku buli kikumi tebawuliranga ddoboozi lyabwe. Bamulabangako mu kkanisa kubeera mu musumba maybe ne mukyala we n'assistant oba ne evangelist abalemerako nti Katonda gyali era yayogera nawe abalala batunulya man of God mwabavudde mu byalo Mukama afuwa omukisa feeno mu kibuga tulina my man of God. My man of God is more powerful than God himself. My man of God is more above the Bible. My man of God, he comes to me in dreams. Whatever he says, I do. I don't have to have a Bible as long as I have the man of God. That's the second generation. Amen. Era kati abamu kati bwogenda okulaba oli mu second generation y'okukkiriza bw'otava mu lubiri lwa Uziya n'onoonya Katonda w'oggwe abaana bo batandika okugamba naye nze obulokole bwa taata effiini ya mami kakati ekivaamu abalokole omanyi kye bakoze abaana babatwala mu kkanisa lwa mpaka mujja gisoma mulyoke mulye muntunuulire mwe bamaama ne bataata bw'obanga Katonda omusibya abaana omusogera mu mmere abaana bamumirire mu mmere bwe banaweza emyaka 2 mu kasa ayingire Makerere talida mu kyaki ekyo kikulu ebyo byemugamba omala kusaba kiryoke tujjule ate asabe tajja kulya nga muntu nulyanga abatandaba bagambye nudde mu kanisa tewali kyogenda kola kyesibanagamba mukyala wange abaana betugenda okuzaala tetugenda babika Yesu nga tumuteesayo mulawo mumiro gwabwe muzukuke musabe bwasaba yalya wamazeeko ekisabo kyayosoka genda kusasula school fees atanasoma bayibuli tadda ku ssomero eyo ndo gye bayita eddiini era buli mwana ng'okikola kukakasa bw'aliva mu nnyumba ndiba eddiini yabirimu I left my children
And I see if they are not to be saved. Every day I ask them by Sunday, will you go to church on Sunday? They are the one who's waking up. They come. You have made me. You told me. Now they are 174. The son is a drum. The daughter is a worship. They take him and they come to him. Will you go out? Take me. If you are to go there, I will get a body. One time before that, by the roadside, you were still there, but I don't remember when I first heard Jesus. Because he is self-sufficient. Not fight his life. If it's God, yes, self-sufficient. If it's rose as men, tubadde twogera abasumba n'abooluganda okuva mu makanisa ag'ebyenjawulo nga tubagamba nti tuli mu nnaku enzibu ennyo nti obulokole tebukyali bwafuukanga ddiini ate nga Katonda batuyitangako kufuuka ddiini. Abasumba ekifo ky'okubeera n'enkolagana ne Mukama waffe abasinga bazze mu bitiibwa, bazze kunoonya mu bukulu, bazze kunoonya ssente n'ebintu by'ensi. Ne Mukama atuyita okudda mu maaso ge okubeera abaweereza abatanoonya bitiibwa, abatanoonya bukulu, naye abanoonya okutuukiza ekyo Katonda kye yatuyitira. Era n'abazadde nabo tubakubiriza nti abaana baabwe tebalina Katonda kumufuula wampaka nti omwana okumukuliza mu ddiini olina kumukuliza ku miggongo mukaka. Eddiini oba okukkiriza omuntu omusikiriza okuyitamu ebyo byoyogera n'ebyokola. Abaana bayiga nnyo okusinga mu bye balaba, okusinga by'obagamba. Abaana bayiga nnyo ng'obalaga okusinga okwogera obwogezi. Tubadde tukubiriza abazadde era nga tukubiriza ekkanisa okukomawo okunoonyaga Katonda n'okubeerawo okwo kifo ky'okunoonya ebintu by'ensi. Abalokole bangi bwe bajja mu kkanisa baba balowooza nti ekkanisa bazze kunoonya ssente, bazze kusabirwa, bava mu kkanisa eno bagenda mu ndala nga banoonya bintu bya nsi. N'ekkanisa Katonda agikola kusinkaniranga mu bantu be bamumanye bamutegeere. Naye abalokole banoonya bugagga, banoonya mayumba, banoonya bufumbo, naye Katonda ebyo n'abiyina. Naye Bayibuli etugamba nti sooke tunoonye obwakabaka bwe n'ebirala byonna bitwongerwako. N'olwekyo olunaku lukyagenda mu maaso, ze mbuuliza asoosewo, naye tubakubiriza bonna abooluganda abalaba omutimbagano guno ogwa KSTV nti mweyongere okunoonya Katonda, mutegeere ekigambo kye, munoonye Katonda n'amakubo ge, muve ku bintu by'ensi, mutunulye Katonda, mutunulya Yesu. Bayibuli etugamba omutandisi era omumalizako okussa kwaffe. Amanya gange nze Musumba Kasozi Robert, nva wano e Kawempe Worship Center. Yesu akwagala, Mukama abampeere nnyo omukisa. Musumba nsaba kunziriramu ekitabo kyemutambuliddeko ku lukuŋŋaana. Ekitabo tusomye mu kitabo kya Isaaya essula ya 6 okuva ku lunya olusooka okutuuka ku lunya olw'omunaana. We wali ekigambo ekigamba nti Isaaya Uziya bwe yafa, Isaaya nabbi n'alaba Katonda ng'atudde waggulu nga yeetondwa bamalayika baseraafi nga babuuka era nga eggulu lijjudde ekitiibwa kya Katonda. Kumugamba nti Mukama nsaba ssente and asking for money. Amina. Mukama takusuubira musaba ttaka. The Lord does not expect you to. Wadde ettaka olyetaaga. Even though you need land. Wadde ssente tuzeetaaga. Even though we need money. Guno omwezi ogw'omukaaga. This month of June. Mwezi gwa kwekebera. Is a month of self-evaluation and self-examination. Mwezi gwa kwekubamu tooki. Is a month of self-evaluation. Ne weebuusa bulamu bwo. And then you ask yourself. Bwe nali nyingira 2025. As I was entering 2025. Ng'avudde January muyitamu. As I ended. Weetuukidde mwezi gw'omukaaga. As I've come to maaso ga Mukama
I look like. That's what has given me for sure. And he told me to go and tell them this. They have to make a decision. Either to be called and be. If it's war, you have to make a decision. If you're not, if you're you have to go back and you get your and you sit with the judge and you tell him what is troubling you. He's going to take you. After taking you, then he's going to then he give you his power. So the next day you are going to see the hand of the Lord. Where did the fear of the Lord go? Where did it disappear to? Yesu yabasiwe nkyalina amanyagala yagwe wapita kakubulira ekigambo kino owooluganda essaawa etuuse omulokole naye abeere mulokole essaawa etuuse omulokole naye abeere mulokole katonda ayawula mulembe kati tekyamuunya kinyumu abatwala muggulu nga tannaba kutwala muggulu ayagala obeeko kyokola mu linnya lya Yesu. Waliwo ebintu bingi ebigo by'omwoyo mu kanisa ng'anabuulisa mubiraba temwagala kubyogerako temwagala kwogera amina mukiba ekyaki y'omwaleero Amina. Twebaza Katonda amanya nze Joseph Kiyingi omusumba wa Ngande wa Sports Center mu Mityana mu Gombola ya Butayunja. Twebaza Katonda tuli wano kubwayise wa Sports Center. Mukama tukoze bulungi nakuze mwezi nonga 3. Mukama tukoze bulungi bwetubadde mu nsisinkano. Nsisinkano nebeerawo buli mwaka neba nange tukola bulungi. Mwaka guli twabeera mu nsisinkano wano. Mukama natukola bulungi. Basumba ne batukola bulungi. Bishop Wamala, Bishop Andrew Esonge ne batukola bulungi ne Bishop Kawempe ne batukola bulungi. Naye olwaleero tubadde ne Bishop Kasozi atukoze bulungi bannange bwabadde nasoosa. Bishop Wamala naye natukola bulungi. Kale twebaza Katonda ne Bishop Kyesem linnya limbuzaabuza naye twebaza Katonda. Olukuŋŋaana luno tukola bulungi bannange. Tubaawo n'ensisinkano ne tusinkana Mukama ne twogera naye n'atutwala mu ngeri ennungi ate ne tuddayo ne tutambuza emyezi gino 6 emirala okumalako omwaka bannange Mukama n'atukola obulungi. Kiki muyizeemu mu nkuŋŋaana nga zino? Nkuŋŋaana luno lutuyamba nnyo ng'amaka gaffe okukwata bulungi bakyala baffe okubakuma obulungi okukola ssente kuba basomesa bizinesi ne tumanya engeri gye tukwatamu ssente gye tukola mu bizinesi okweyongera okukulaakulana. Kale n'olwekyo twebaza KSTV ne Bishop atuweereza ate aba KSTV okujja okutuwa omukisa bannange mwebale nnyo Mukama batuweere omukisa. Amen. Manya Pastor Mubanjizi James okuva mu Bende tubadde mu kaunti eno ebeerawo mu Mukaaga ennaku 3 naye nga etukola bulungi ng'ekyokulabirako akaunti eno Yakobo bwe yasisinkana Katonda teyasigala kyekimu
mu luberebere 3222. Akawunti eno kye tuyizeemu batusomeseza okubanga tuyimusibwa okukola ssente n'okukola emirimu gyaffe n'okubanga osisinkanye Katonda n'obanga tosigadde ekyo kimu. Ebyo bye tuyize naye twebaza Katonda olw'ekyo tubadde ne Bishop Robert Kasozi ne Bishop Kimwongezi ne Musumba Wamara Peter batupanga buli gwa mukaaga enaku 3 mubenga mujumbira okubanga mujja wano okubanga tweyongerayo mu maanyi kubanga nze bwe nali wano mu account eno mwezi ogw'omukaaga sasigala kyekimu nali nzimba church naye Katonda yankola bulungi. Katonda naleta sente tusobola okuzimba church ntugisereka nga ya mabati 2 so Katonda tukoze bulungi mu kamu muningina okusika bana matu abana bakwa kunyama tunera wada so that you are trying to compare them mama bavunne binya the mother call them business so easily kulira and their faces battle na kuita abolgana nebaza mukama mukama bade mwesigwa mukama bulungi omwana amabulirima begasoka male chulera wati for distance mama eta kwata liye kukozo itawa okugende kutabika sat ubali tukira abazuku by the time of your grandchildren ebagenda gendo mu kanisa they will not be going to church. So I just wondering, so they want who is married, and everyone who is sleep is a guy. Did you see them? Our prophets were to silence the Spirit of God. Do not know. Present super. When you stand, now you have to do that. Transform. If you don't create to them group and come back to spirit, we use that is of one king is so where is so you of one you think so the spirit has but for you okay solution is no much. I can't plan to those who are planning. You have only paid the fee. Come on, you will not go back. No matter what you hear that they point out something against you. That is the Spirit of God will, if you are not among the elders, you don't say anything. So some of them have bypassed.
Muya President Museveni. Very far. Osumbante, so that you pass the power. Katalanaga, and God said, someone who is I'm not identified. The spirit of control. To let go of control. What are the kanisa yeka wendi excited so this is the word you have to. It was not even amounting 5 minutes. And I prepared this. I put my points. And even put down my God wanted it since 4 years. He has not even perimeter. But he said, I don't know how it's like a young when he says that we saw. I want every voice. But if it not come to he will set your before the Lord. Pray, my brother, pray. We'll see you move. We'll see you at work. Jehovah Rapha. And the big man knows. The star goes with us. No flesh, you God. Young women and men.
May they smile on Jesus to cause him to smile on you. May that be your reward. The day of your life. The rest that you want about. The Lord will always bring. There will always be resources. Release you. Transform this movement. Can the Lord surround you with faithful men and women that are not looking for anything, that are looking for the blood of God, humble to serve alongside with you. Those come from everywhere. Mukanisa ya mwera abawezao batandika okunonya Katonda eyayaniyo omulo okubeera wokwe ngeempeewo wenonya amazza g'okuma nsaba ennyonta ye mu linnya lya Yesu ennyonta ey'okubeera wokwe ekuzukusa ekiro olinnya omuti olambe Mukama Kakana nkulabye zimbe wano yakunonya ng'ebisabisho yakukowola abalala nga bebase mu matumirudo mu kisisimuko nakukoonasaba era Mukama agamba sokanonyanga muyambera naye bakakuramije tulimba tunule mugendi to be exposed. The landlines. This is what the Lord told me. Peter, I don't hold him. Look and hold me. I am the Lord your God. Whatever I do, the Lord, I just I'm going to see. I
back and repent. Omwoyo omutukuvu ayagala kukola mulimu gwe mufe. Wants to be made to work. Ate Yesu tali wala. And Jesus is not far away from us. Amina. Tetulina kucamuka mucamusi. We don't need to be walking the road. Amaaso gabeera waggulu. Our eyes would be focused in heaven. Olaba Yesu akulaba. And you see Jesus is looking at you. Etiisa eyo That fear. n'ekubeeramu. Feel that. If you fear the Lord. N'onoonya Katonda. And you seek Him. N'okusoma Bayibuli. And you read the Bible. N'osaba. And you pray. N'osimba enkolagana. And you Esaawa ya mwenda abasajja n'abakazi esaawa y'omwenda esaawa y'omwenda bwe baayamuka gye bakuŋŋaanira abanyapulirapo abanyapulira omulyo abanyapulira omulyo abanyapulira omulyo abanyapulira omulyo yasobuyase yasobuyase abuyayandayeka oyayayanda gamba Yesu topikako mugambe topikako leero abanga Yesu aliwo